Kakati munnange ebiseera ebisinga gw'oyita munno taba munno. Embeera ng'ekyagenda mu maaso n'okubeera nga ya bunkenke mu ggwanga erya Russia naddala mu kibuga Moscow n'ebibuga ebirala ebinene okwetoolola eggwanga eryo lyonna. Kaakati amawulire gamaze okubeera nga gafuluma. President Vladimir Putin ono nga yekabwejumbira ow'eggwanga lino erya Russia amaze okubeera nga akawaŋŋamula kubanga olunaku olw'eggulo lwonna ensi ya Russia ne Bulaaya yenna yasiibye ku bunkenke ng'amagye aga Wagner gamaze okubeera nga geefuulira mukama waago Vladimir Putin, gano nga gakulemberwa omusajja amanyiddwa nga Yevgeny Prigozhin. Ono nga ye boosi wa Wagner. Jjukira omusajja ono yali mukambwe nnyo nga kifeesi nga tannaba kubeera boosi ow'ekibinja kino ekyabalwanyi. Yevgeny Prigozhin ye boosi w'amagye gano. Naye omusajja ono ffenna tumumanyi nti azze ayogera nnyo era y'omu ku bayambye eggwanga erya Russia okubeera nga lifukamiza n'okubeera nga lifugaza eggye ly'eggwanga erya Ukraine. Kubanga ono ekitebe kye kiri mu ggwanga lya Russia munda era omusajja ono mu Russia kakwa. Kakati mukwano gwange ampuliriza ebigambo byazze nga si birungi era ennyonyi ya pulezidenti wa ggwanga erya Russia Vladimir Putin yalabiddwako mu bwengula olunaku olwajjo era abantu abamu ne batandika okubeera nga babityebeka ne baga nti afulumya eggwanga adduse kubanga abasajja babadde bamaze okubeera nga balayira nga bakombye ne kwebaza eribwa nti bagenda kubeera nga bamulumba. Kakati mukwano gwange ensonga bwe yavudde nti ekibinja ky'abasajja bano aba Wagner balumbiddwamu ku magye ag'eggwanga erya Russia naye nga kino kyakoleddwa mu butanwa ye omusajja ono amanyiddwa nga Yevgeny Prigozhin boosi wa Wagner kyaga nti nedda tebwabadde butanwa kubanga ono ayina embiranye n'obutakkaanya ne minisita w'eggwanga erya Russia defense minister amanyiddwa nga Sergei Shoigu. Kaakati bano tebalima kambugu. Kaakati kino bwe kyabaddeewo ono n'alowooza nti kibadde kipulaninge abasajja be okubeera nga balumbibwa. Jjukira nti ono abasajja bano yamaze dda n'okubeera nga abajja mu ggwanga erya Ukraine naddala eyo mu kitundu gye badde basinga okubeera nga babeesinga okuyamba eggwanga lino erya Russia okwenyweza n'okubeera nga beddiza ebitundu ebitannaba kubeera nga biwambibwa n'okubeera nga tebagobwa mu bitundu bya Ukraine byawamba edda. Jjukira nti kati eggwanga erya Ukraine lyatandise okubeera nga likola ebikwekweto va omwange wadde nga ebikwekweto bino tebinaba kubeera successful era amawanga mangi gavuddeyo ne gawoninga eggwanga erya Ukraine nti tebatawaana tebamala budde omurasha we yawamba tasobola kubeera nga avaawo. Kakati mukwano gwange ampuliza ensasagga eno yagudde mu ggwanga erya Russia nga abasajja bano aba Wagner bamaze okubeera nga beefuulira eggwanga erya Russia naddala omusajja oyo amanyiddwa nga Sergei Shoigu nga bamwetaaga nga mulamu ababuulira ensonga kwe bavudde okubeera nga bakuba basajja baabwe. Kakati bano omusajja ono abakulira Yevgeny Prigozhin yasazeewo okubeera nga alumbira ddala munda mu ggwanga erya Russia n'agenda n'awamba ne military base eya Russia eri Rostondon n'agiwamba military base n'agiwambira ddala era ono yalabiddwako nga yeekubya n'ebifaananyi n'abasajja ababedde mu military base eno ng'alaga Putin pulezidenti w'eggwanga erya Russia nti abasajja bombayina era tulinnya mu kimu era ono n'agamba nti okufa n'obutanyagwa ayina okubeera nga ayagala Sergei Shoigu amusangawo amunyonyole lwaki omusajja ono yalumbye amajeege aga Wagner. Kakati munnange omusajja ono tebaamunyeze. Kakati omusajja ono kyamukuddeko nnyo waya n'asalawo n'aga nti bwe mba nga muganye okubeera nga mumpa ansa ngenda kwolekera ekibuga Moscow nsobole okubeera nga mpamba obukulembeze bw'eggwanga erya Russia. Kakati n'ebigambo bikasaabazza okubeera nga abyogera abasajja aba Russia tebaamunyeze kigambo na kimu era ono yasitudde konvoyi ye. Jjukira nti omusajja ono ayina ebyokulwanyisa almost byansi nnamba, ayina zitanka, ayina emmamba, ayina emmundu ez'omutawaana kugambye nti ono yayamba Russia okubeera nga yeenyweza mu ggwanga erya Ukraine. Kakati ono yayolekedde ekibuga Moscow asobole okubeera nga alumba ababedde bamunnyonnyole lwaki bamwefuide n'okubeera nga batirimbula abasajja be abayitirivu. Naye mukwano gwange ampuliriza abasajja ebigambo tebyabadde birungi naddala omusajja nameddwa nga Yevgeny Prigozhin kubanga ebigambo bino Kasabi yatuuse mu musajja akulira eggwanga erya Chechnya omusajja ameddwa nga Ramzan Kadyrov n'agamba tayinza kubeera nga akkiriza embeera eno okutuuka ku mukama we Vladimir Putin. Jjukira nti eggwanga erya Chechnya liri wansi wa Russian Federation era liri munda mu nsi ya Russia. Kakati naye nga bano President Putin yabawa obwetwaze babeere nga beefuga bokka era bano nsi nnamba abachechnya nkugambye nti balina ebyokulwanyisa ebya buli kkala, balina zicopa, balina buli kika kya mmundu kyowulira ekyomutawaana era bano baavuddeyo ne bagaa tebayinza kukkiriza musajja ono Prigozhin akulira amagye aga Wagner okubeera nga alumba Putin e Moscow. Kaakati bano
kye baakoze munnange ebigambo si birungi kye baakoze basitudde entwala y'ebyokulwanyisa etabangawo ne bagitwala ne bagirimbika ku highway eva mu kitundu ekimanyiddwa nga Voronezh okutuuka e Moscow. Highway eyo eva e Voronezh okudda mu kibuga Moscow. Kakati abasajja bano we basaliddeko ngera balinze amagye gano agawagina kubanga nago gabadde gamaze okubeera nga geeteeka mu kkubo okubeera nga golekera ekibuga Moscow era nga gali ku highway yemu eya Voronezh. Naye ekisinga okubeera nga kikwewunyisa abasajja abarasha tebanyeze magye gano gatambudde okuva ku military base eya Rostov-on-Don gye nkugambe gye basoose okubeera nga basalako ne batambula mu sululu kwa moja konvoyi yaabwe nga ebalirwako nga mayiro namba ey'ebyokulwanyisa nga bulimu ne zittanka nga bolekedde ekibuga Moscow. Kaakati bano tewali muntu n'omu yabakubyeemu yadde essasi yadde ejjinja yadde akasaale wabula ebyokwerinda byabadde binywevu nnyo 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 okwetoloola Russia yonna era n'enkyukakyuka ne zikolebwa ku nguudo naddala zino eza highway. Kakati mukwano gwange abasajja bano jjukira nti omusajja ono baamuwooninze era Putin yavuddeyo n'akola statement n'akola press conference eri eggwanga naga nti waliwo abantu abagala okubeera nga babuza Russia emirembe ate nga barasha naye situgenda kubeera nga tubakkiriza n'olw'ensonga eyo ebikola batandise okubeera nga bakola babiveeko mu bunnambiro nga tekanaba kubeera nga bajjuutuka kubanga bano babadde bamaze okubeera nga bateekebwako n'emisango babadde bamaze okuyisa warranty arrest era ng'omusajja ono akulira amagye gano agawagina yabadde amaze okubeera nga ateekebwako ekiwandiiko kye bakuntumye era ng'omusango ogukulembedde mu misango egyadde gigenda okubeera nga gimuvunaanibwa gwe musango gw'okulya mu nsi olukwe. Kaakati nno munnange pulezidenti w'eggwanga erya Belarus amanyiddwa nga Alexander Lukashenko ono yayingidde mu nsonga zino n'akwasaganya omusajja ono amanyiddwa nga mukwano gwange Yevgeny Prigozhin akulira amagye agawagina baludde ku simu okumala essaawa nga nnamba n'amunyola namugaa kyogenda okukola togenda kumalako na Putin. Jjukira nti omusajja ono akulira amagye agawagina amagye ge gabadde gamaze okubeera nga geetemamu abamu nga bamukkiriza okulumba agenda avunike gavumenti ate abamu nga bagamba nti totawaana ne bw'okola otya tetusobola kumalako na ggwanga lya Russia. Kaakati nno munnange amawulire gatebe gatambudde omusajja ono Alexander Lukashenko pulezidenti w'eggwanga erya Belarus yakubidde omusajja ono wawagina essimu n'amunyula namugaa kyoyagala okukola tojja kukimalako bwe kinaba kikulemye okumalako n'ogwa mu ngalo za Putin olowooza ki ekigenda okuddako gwe kennyininyini n'amagye go. Jjukira omusajja ono ayina amagye gakwatira ddala emitwalo 5 malambirya era nga amagye emitwalo 2.5 ge gali mu kusaavinga essaawa zino amagye emitwalo 2.5 gali mu reserve agawagina era wagina ono erabiddwako nnyo ng'egenda mu mawanga ag'enjawulo mawanga nga Sudaani ebadde mu Africa ne Congo yajjayo okubeera nga balwana entalo eza ssente okubeera nga bafuna akasente. Kakati bano balowooza nti bafuuse b'amaanyi nnyo naye ekisinga okubeera nga kikwewunyisa olunaku olw'eggulo eggwanga erya Russia lyamaze okubeera nga lisindika abawanvu n'abampi ne basalako office z'abasajja bano zonna head offices mukwano gwange mpuliza era ne basaakinga ekizimbe kino okakana nga basanzeemu essente empitirivu nnyo 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 eziri mu biliyoni ne biliyoni ez'eggwanga erya America eza dola. Kaakati abasajja bambega essente zino basute naye nga baswalidde ku baasi 2 ne vaani emu okumanya sente zabadde mpitirivu nnyo era bazitutte. Kati omusajja ono yamaze okubeera nga ayogerako ne pulezidenti w'eggwanga erya Belarus Alexander Lukashenko n'amuwooyawooya era ogenda okakana nga omusajja ono amaze okubeera nga awithdrawinga okulumba ekibuga Moscow naye abasajja babadde bamulese nga bamulinze nga bwe nkunyonyoledde nti abasajja bano abachechini abakulembera omusajja amanyiddwa nga Ramzan Kadyrov pulezidenti w'abachechiniya yabadde amaze okubeera nga amuwooninga namugaa nti kakutande ojjo tusange tugenda kubeera nga tukwamula ekyo ekikuujja. Kati omusajja ono yafunyeemu akatengo era ogenda kakananga ebintu abivuddeko naye yasabye yataddewo obukwakkulizo naga nti bemba mwagala ndekerawo okulumba oba okubeera nga tuttiŋŋana mundeke temunzigulako musango nagumu. Gavumenti y'eggwanga erya Russia kye yakkiriza ne gasi tugenda kubeera nga tukugulako omusango n'ogumu tukulese kubanga oyambye nnyo amagye g'eggwanga erya Russia mu bikwekweto byago mu ggwanga erya Ukraine. Omusajja ono baamulese tebaamuguddeko misango era n'amagye ge agabadde gamwegasseeko ne bagaba tubasonyiye lwakuba mubadde muli mu ggwanga erya Ukraine nga mukole Russia emirimu gyayo naye singa tekibadde ekyo ampuliriza kabadde kagenda kubeera nga kabajjuutu kawabula omusajja ono bamutaddeko akakakulizo ne bamugaa togenda kusigala mu ggwanga lya Russia tumaze okubeera nga tutegeera omutima gwo tumaze okubeera nga tukulaba nti oli munnanfuusi tetumanyi ebikola bino gye wabijja oba olina omuntu akuli emabega
oba Abamerika bakuli emabega nga baagala obeere ng'ovuunika obukulembeze bw'eggwanga erya Russia obuli wansi w'omusajja amanyidwa nga Vladimir Putin ne kabinenti ye. Kati omusajja ono baamaze dde okubeera nga bamusindika mu buwanganguse mu ggwanga erya Belarus era ne bamukakasa nti gye baagala abeere, kubanga ono yadde ayagala kubeera nga ye asaba agende mu buwanganguse mu mawanga amalala gonna ye ge yeerondedde. Ne bamugaa nti tukwagala mu ggwanga lya Belarus tubalenga tusobola okubeera nga tukumonitaringa emirimu gy'okola kiki kyozzaako na buli kimu. Kati mukwano gwange ampuliza amagye gano agawagina agabadde wansi w'omusajja ono amanyiddwa nga Eugene Prigozhin kaakati nno gamaze okubeera nga gatandika okubeera nga gasasika mpolampola. Jjukira emabega kaawo eggwanga erya Russia lyali agala kubeera nga lidisimantolinga oba okusanyawo ekibinja kino ekya Wagner, naye abasajja ne babeera nga bakireka ne bakirekawo. Ate nga n'emabega kaawo eggwanga erya Amerika okusinziira ku bikolobero mbu amagye gano agawagina ligakoze mu ggwanga erya Ukraine, abasajja ba Amerika bali basaze bateke envumbo ku magye gano agawagina Military Company. Naye bwe bawulidde bino nti ate abasajja beefudde baagala kulumba Putin ne basawo ne baga nti ate nati tugenda kubeera nga tujja tuzibajjeeko katulabe ki ekiddako, kubanga n'eggwanga erya Amerika teryagala Putin abeere mu bukulembeze bwa ggwanga lya Russia. Kaakati baludde nti bano baguddemu nabe ne bagaa kati abasajja tubalese, naye ekisinga okubeera nga kikwewunyisa abasajja bakkakkanye ne bateeka wansi ebyokulwanyisa era amawulire agavaayo naku olwaliro ku Sande galaga nti embeera emaze okubeera nga edda mu nteeko mu kibuga Moscow n'ebibuga ebirala byonna okubeera nga weetolola eggwanga erya Russia. Omusajja yamaze dde okubeera nga aponduuka nga tayinza kumalako na ggwanga lya Russia mu byakulwanyisa. Jjukira nti omusajja ono yadde mu konvoyi ng'amaze n'okulaalika nti nzija era n'ayingira munnange hayiwe n'abasajja be, naye eggwanga erya Russia lyaga nti bano baganda baffe tetujja kubeera nga tubakuba wabula tusooke twogere nabo nga tuyita mu pulezidenti w'eggwanga erya Belarus amanyiddwa nga Alexander Lukashenko. Bwe baba beeremye awo nga tubalaga nti okufumba si kwota, kubanga eggwanga erya Russia libadde lisobola okubeera nga lirumba abasajja bano just mu ssaawa emu ne libasaanyawo nga bakozesa ennyonyi nga bakozesa emizinga egikubira ewala, naye baba balesse kubanga bano Barasha bannaabwe ne basalawo basooke babeere nga boogerezeganya era ebibala ebyavudde mu kwogerezeganya byebyo okubeera nga omusajja yakkiriza okugenda mu buwaŋŋanguse bw'atyo Putin n'amuleka. Nze AK Master kutimbe kagadde okubeera nga nkutangaaza ensonga eyo nayo gimanye eveewo. Mukama Katonda ku 13 mpeera. Bye bye.